kino nga nakiwulidde kino nga bakigambye nze nga ndi blaza kino nga bakigambye nze nga ndi blaza nga sina mukyala gwe mbadde nsinga okutiira ddala gwe nkwanira ddala gamba nti amina kimanyawulira bwagenda naye gwe blaza ogenza okulaba nga ndi saizi yo lwaki tononya banogamba yogera mpola musumba yagambye tulina okulya amawanga agatusinga obunene ani awulira ngambeko nti amina tandika okulamuza byobadde otya wangi genda gye batunda emumoroka nga ne sente ziyigula ne mu kika kye wamwe tezibeerangayokko osiibeeyo mu bondi ng'obatawaanya obabuuze ne trailer ya mmeka egendako baatula emmeka byonna bibuuze nga gyoli nti ogenda gigula baatula emmeka kati yingini ya sisi mmeka ekisumuluzo kiriwa deeta ekisumuluzo tulabe be ekisumuluzo ya mmeka kati sente zonna muba muzeetaagirawo oba mbawako ekitundu kaluba nga gyoli nti olinamu yadde $5 ani awulira agambeko nti amina jangu nkwate ne mu mutwe gwe jangu genda katonda akuwe ekintu nga kinene nga tekijjana mu myaka gyo mu linnya lya Yesu eggwanga nga ddene byewatyanga maliriro okole byewatyanga ani agamba nti olina kusigala nga ku bya sayizi yo byokka ani agamba nti olina kusigala nga ku byabuyigiriza ebwo bokka ono Saalongo bulijjo tababulira ekibiina mwe yakoma teyabagamba nti yavuganga kigaali teyabagamba nti ono yavuganga kigaali ono wangi ono namuteeka ku nnyonyi eyasookera ddala nga mutwala South Africa nze mmanyi kye nayitamu ekyali ku nnyonyi kuli bannange nga nange sikirabanga newa ate ekyali mu woteri gye twasula yasumulula amazzi n'asumula kolodi n'asumula hooti tamanyi ga balansi nga ne gayokya ono ne gateeka wali galinga agababula embizzi mbunga galinga agababula embizzi agamba nezirukayo ate nga bisopo yasuze wala ali nali nasuzeewa mu woteri awo nnyini we nali nti nga nkunoonya ate nga nkulaba ziri woteri nene nnyo amazzi ne gakubabula ayi mukama nenaabira mu kasinki ke basenyezaamu amannyo awe naanaabira omubiri mpolampola n'akatawulo namala mulaba bisopu enkeera ne muga nti saanaabye bulungi amazzi gambabudde kiri eri najja nanjigiriza bagaseetinga batya naye nga ndi mu mawanga agansinga obunene namba ani awulira gamenti haleluya ebintu nga tasobola kubisoma naye nga byalimu wangi ate ababisoma ate nga bo tebaliyo sikulimba luwa ebintu ebinyiiza banange okukkiriza kwakula bulala Saalongo okukkiriza kwakula bulala twalinaye ku nnyonyi nga byonna bye bateekawo mu maaso ge tasobola kubisoma byangeri naye nga ate yali mu nnyonyi ate nga gwe yabisoma ennyo oli ku booda simanyi okiraba kikulimba
Israel nga wali awo nenga mwe temulaba mwagala wa bitole nibaga nti anyiga bunyizi wano sabuni ajje gwe gundi Katonda teyetegese kukuwa ebyo byokka ebijja mu buyigirize bwo mu kutegeerako ne mu myaka gyo kati ekiddako Katonda kyayagala okukola ayagala kuwa eggwanga erikusinga obunene n'amaanyi. Ani awulira agambe nti amiina? Era bw'otuuka okuzimba ennyumba wangi tozimba eyo obwongo bwo gye bulowooza nti gy'osobola. Kubira ddala pulaani, gamba akuba pulaani nti kuba pulaani ng'etegeerekeka, kuba pulaani nga ya kigagga nga ya kalina, akuba eya kalina osime omusingi ogambe Mukama ngusimye ekijja kijje. Abamanyi ennyo enfunayo baleke bakusanga awo boogere oludikya ne bannange Rosemary ennyumba eyo n'ogisobola gy'osimye bannange okusinziira ku kapito gw'olina bannange mwana gwe nga weeteeka ku bintu ebinene bannange. Lwaki togendera ku levo yo? Lwaki togendera ku woosobola? Mugambe eyo language gy'oyogera, olulimi lw'oyogera si lwa Bayibuli. Bayibuli yagambye nti Katonda ayagala kumpa amawanga agansinga obunene n'amaanyi. Ani awulira ngambeko nti amiina? Wulira ekyo ekiddako kanyanguye nve kwe kyetuuti annange okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi. Ebibuga ebinene ebyazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu, waliyo ebibuga nga binene nga bakizimbako ekigo okutuuka wa? Tebaagala ayingira, tebaagala afuluma. Tolina woyita bazimbako n'ebigo. Waliyo ekika ky'emirimu nga baguzimbako ekigo nga tolina woguyingira mulimu gwabwe be bagukola, oguli bwe gutyo be bagukola, bizinesi eyo be bagikola, aga amaduuka modolego bokka be bagapangisa, bateekako n'ekigo. Tolina woyita yadde okuyingira. Mama Katonda agenda kumenya ebigo oyingireyo. Ate ogamba yabyogera ne bigwerawo. Twakubanga obudde bwe bumpeddeko naali kututemu Yoswa 6 olabe ekyaliyo bwe yamala okiragula wangi, bwe yamala okiragula Yoswa 6 agamba nti era Yeriko kyali nga kigaddwa. Now Jericho was straightly shut up. Why? Because of the children of Israel. None went out and none came in. Nti era Yeriko kyali nga kigaddwa ku lw'abaana ba Isirayiri. Babalengera nga bajja ne babawulira nga bali mu kilomita nga 3 ne bagamba baabo bajja tubawulidde bajja muggaleewo. Ne bakigala ate nga kiriko ebisenge biwanvu ate nga n'obugazi thickness emikono 8. Abasajja baali bazimba Yeriko nga bakigadderwa abaana ba Isirayiri. Waliwo ebintu ebiggale nga bakigala ku lulwo ne bagamba muggaleewa tajja kuyingira wano, tajja givuga, tajja kuvuga muloko oyo, nga bakigala nga baggalawo. Tolina nawoyitira. Yeriko kyali kiggale. Newulira Katonda kyabeeredde ga nti ekyo ekiggale bwe kityo. Olunya olwokubiri lugamba and the Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho. Tebawulidde? Oyina engalo ozikubiraawo? Tebawulidde. Agambye atya? Agenti awo Mukama najja n'agamba Yoswa nti Yeriko nkikuwadde. Bakigadde naye nkoze ndya? Bakuwulidde ng'ojja ne baggalawo naye nze nkikugabidde. Bakigala ku lulwo
ne bagamba tolikiyingiramu. Wangi waliwo ebintu ebiggale gwe wagenda okuva mu kyalo nga muyenga bamuzimba dda nga yajjula, buli wotuuka buli poloti nzimbe netali nzimbe ina nanyiniyo ateekako ekisaakaate kya buloka za musenyi. Otuukayo nogani mukama kakati ate baffe tugenda kuzimba bakizimba dda nekiggwawo mukama, nogendako ekkolero nga bamuzimba naggwawo, nogendako ekira nga bamuzimba naggwawo. Sitaani nagamba kati waategedde genda osabe egindi eri, ogendeko egindi eri, manya namayumba gyobagula poloti gyokubeera wano Kampala mwesonyiwe. Bw'obanga totegera Bayibuli naawe n'okikkiriza, Katonda tagaba bitaliiko bannannyini byo, agabira ddala ebyo biriko bannannyini byo. Takola ki? Tagaba bitaliiko bannannyini byo. Oyo Yeriko gwolaba yaliko bannannyini ye, n'omuggala nga bamukola batya? Ekyo tekyalobera Katonda kugamba Yoswa nti njiwadde kiriko bannannyini kyo nkikuwadde. Wali awulira? N'ebiriko bannannyini byo Katonda abigaba. Amugambye Yeriko nkikoze ndya